Abaddiini bano nga bakulembeddwamu omutume Dr. Joseph Serwadda bategeezezza akakiiko nti etteeka lino teryetaagisa kubanga Uganda erina ssemateeka kw'atambulira ssaako amateeka amalala agalambika ensonga ez'enjawulo ezoogerwako mu bbago lino. Zonna ezibadde ziveeyo eziva awalala wonna ziveewo oba oyingiridde ate ebintu bingi ebikuleetera okukukyawa. Kati abantu bakyawa mpola mpola ate ffe twagala Uganda ng'erimu okwagalana, twagala Uganda ng'erimu enkolagana, twagala Uganda ng'abantu bonna buli alaba munne, alaba wa Luganda, alaba muto we, alaba mukulu we, alaba muzadde we, alaba mwana we. Eyo ye Uganda gye twa kubanga bwe mbanga ngenda e Bulaaya sente mutabani wange oba muwala wange ali eyo n'akola ng'ate ensimbi z'akola tezigasaka kigasa ki? Tulabanga eryagala okwogera n'abantu abanene dola emitwalo 10-15. Bano bagamba nti ebbago lino lyakugootaanya amasinzizo, amasomero, amalwaliro wamu n'emirimu gya gavumenti egimu nga gino gijja kutambula kasoobo olw'ensonga nti ensimbi ezisinga mu kuddukanya bino ziva bweru nga n'ekyokufuula bannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga abagwira kibajjako eddembe lyabwe ssaako akawaayiro namba 2 akawa minisita obuvunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga amangi okusalawo ku nsimbi eziweerezebwa kuno nti akawaayiro kano kabi nnyo ssaako obuwaayiro obulala nga buno kwe basinzidde okusaba ebbago lino lisuulibwe. Gwowa chance okuva e Uganda adduka buddusi, buli gwowa chance n'omuga nti nkwadde ka chance jangu agenda bugenzi kubanga eggwanga kumpi bano abali mu palamenti balitutamiza, eggwanga balitamizza abantu, ffe abaliremeddemu tulemeddewo lwakuba tuli nnumya mutwe tuli bitwe ggoba naye abantu banyiivu. Kakati ate bw'oleeta ekintu weekiti balengera n'ekikumi kye mbadde ngenda okukola nakyo bakyagala ate bakiringiriza n'ogenda ng'oyingira eno ddeeri buli muntu tewaliwo gye batagenze. In the area of ebitongole nga ebyeddiini kyakulabirako mu mbuulire y'enzikiriza eterina sponsorship kuva walala, amasinzizo gonna nga sisazemu oba makereziya oba makanisa oba mizigiti byonna biriwo ku nsimbi z'abantu balala. Omuzigiti omukulu baguyita na Gaddafi eziyitira mu bitongole bya gavumenti ne mu bitongole ebirala ebidduukirize. Kati etteeka nga lino bwe liba nga lizze liba ligenda kukosa abantu kinnoomu ebitongole ebidduukirize okubeera nga tebisobola kutuweereza ku buyambi bantu bafu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola ensimbi ki Financial Intelligence Authority wamu ne banka enkulu eya Uganda ng'ekulembeddwamu Dr. Michael Ating Ego erambuludde akabi akoolekedde Uganda singa ebbago lino lifuuka etteeka omuli okuzingamya ebyobusuubuzi n'ebyenfuna, akatale k'ensimbi kakugootaana Uganda okuba n'ensimbi ezisinga mu balira nga zeewolebwa mawanga amaala n'ekijja okugikosa abasiga nsimbi bakudduka mu Uganda ssaako ebirala ng'era Ating Ego agamba bino byakutaagulataagula ebyenfuna bya Uganda. True national sovereignty is built on economic strength and financial independence. While the goal of protecting national interests is legitimate, the protection of the Sovereign Bill 2026 as currently drafted risks reversing 3 decades of successful financial development through liberalization that has sustained economic growth. By adopting these technical refinements, we believe that Parliament can safeguard the nation without compromising the world-class financial architecture essential for Uganda's journey to achieve the 500 billion economy. So, Uganda's obligations set out in various international conventions and treaties with bodies including the IMF, World Bank, IADB, IFC, etc., whose articles of agreement, including those relating to privileges and immunities, are going to be affected by this bill. The supervised financial institutions are to determine customer due diligence and disclosure of beneficial owners' information. This bill, if remains as it is, will create parallel registration regimes and will duplicate regulatory oversight, which is likely to cause confusion within the operations of the different players. Chair, we propose that the bill should be harmonized with the existing legal and regulatory framework on licensing and registration, especially those under the purview
of the supervisory institutions or supervisory body. Ategeeza akakiiko nti obwetengereze bw'eggwanga buyimirirawo ku nsimbi nga kyonna ekiriziyiza okufuna ensimbi eba nkonga ennene ennyo esobola okukoona eggwanga okuddira ddala emabega nga nabwe kityo paalamenti tesaanye kuyisa tteeka lino okuggyako okutambulira kwago agaliwo ng'erya Money Laundering Act n'amalala ku lw'obulungi bw'ebyenfuna by'eggwanga. Fold growth that the government of Uganda is aspiring. If you look at our investment levels that are required, they are far much lower than the savings we have. So we require foreign capital to fill up this gap. Now, if we are going to grow the economy to $500 million by 2040, we require annual FDI to rise to about $50 billion, and we require domestic savings to strike to 40% of GDP. Now, the administrative restrictions that this bill is creating is not going to make this possible. So what happens to our tenfold growth? Because this is going to slow it all down. So we need to look at how is it affecting other. Mubalala abalese ebirowoozo byabwe eri akakiiko kuliko aba Alliance for National Transformation, Uganda Global Action for Liberty and Economic Development n'abalala nga bonna bagamba singa ebbago lino lifuuka etteeka ligenda kuba kizibu ddala eri Uganda n'ebyenfuna bya Uganda. Era bano basabye ebbago lino ligobebwe. Nga aba Action for Liberty and Economic Development abalwanirira okulaba nga Uganda oba ne space yonna mwe tukolera mubaamu eddembe ly'omuntu, mubaamu enkulaakulana y'omuntu, etteeka eryo tuliwakanyiza leero era ne tusaba Parliament esobole okulaba nga erisuula. Era ekirala ne tulaga nti already amateeka agaliwo agafuga enkwatagana oba n'ennyingiza eya ssente za Uganda naddala nagakwata ku NGO tuyina etteeka erya anti-money laundering. Etteeka eryo neera libadde likola bulijjo ng'era waliwo ne financial intelligence singa oba oyingiza ssente nga ssente ezo zigenda kuleeta oba okugyawo emirembe. Etteeka eryo libadde likola bulungi, wabula tugamba eribadde litakola ndozo osanga banywezeemu already constitution yaliraba. Ekirala ne tulaba ng'etteeka oba ebbago lino singa lifuuka etteeka ligenda kuggyako munnayuganda kye tuyita privacy ye n'ebintu bye ne bakwatagana nabyo. Bintu omugwira byatalina kubanga akola abirekere gavumenti. Naye ate era wadde nabyo weebiri kati ng'ebyobulamu era osanga nti tufuna donations ne batudduukirira ebyuma ebijjanjaba ne batudduukirira ku bintu eby'enjawulo. N'olw'ensonga eyo njagala okusaba ababaka ba parliament balokole eggwanga lino Uganda lino etteeka lyonna biiru eno babeere nga bagidrope nga bagisuule, kubanga bwe bannyonnyola omugwira olwaleero olaba nti naffe ffenna tuli bakandidate bakufuuka bagwira bwe kiba nti olufuluma n'osala borders gwe ng'obutuuze bukola ki nga weetotokedde olunaku olwaleero nga Yusufu Nsibambi yekka ye yakawagira ebbago lino ng'era obukiiko buno bukyagendera ddala mu maaso n'okuwuliriza abantu ab'enjawulo. Sebogen Joseph yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire.